Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza akawungeeza akaleero. Webale kubeera nga otwekuumiddeko ebbanga lyonna na byonna byonna bye tukuleetera n'obanga obiraba. Tetuzze ffekka, tuzze n'omuyimbi w'eggwanga ssaawa zino trending ndowooza ku buli mutimbagano na buli kivulundoza kitegekera right now obeerako ku bbaana oba posta si bwe kiri. Buuzaako kuba tulaba Gloria Bug. Abalabi abalungi babuuziza. Tomanyi byakubuuza oba osinga mmanya Luzungu? Oluganda ndumanyi. Ongambye mbabuuziza muli mutya mugyebaleko. Oluganda ng'oli waluyigiriza nnyo kiki? Oluganda ndumanyi, just njagadde kuba sarcastic. Yeah. Omulungi ono omuyimbi ayagala kuyisaawo ko bubaka olunaku olwaleero. Nza y'ensonga enkulu etuleesezza wano. Emikutu egy'enjawulo gibaddeko wano nga ginyumyako ko naye akawungeeza akaleero mu kunywamukko ka caayi n'okwogera ebigambo eby'amakulu byagala osindika eri general public. Gloria, yogerako eri abantu then nange nja kubuuza ebyange. Okay. Abalabi abalungi aba Blaze Media. Olwaleero kindese mu mawulire njagala kwetonda. Kwetondera public bannayuganda mwenna abazadde abakadde abakulu abato mwenna mbeetondera kubikwatagana n'akatambi akaafulumizibwa mu September awo. Akatambi ako nze yakalimu naye sinze yakata. Ng'era eyakata twali twamukwata naye nga tetwavayo mu mawulire bireeta mu mawulire abantu nebasigala nga balowooza nti nze yakata naye nga si nze yakata ate nga savaayo na kubeetondera. So olwaleero njagala kubeetondera mwenna yadde si nze yakata naye nze yakalimu si kintu kirungi, kintu kya buswavu, kintu kivoola culture yaffe nga Bannayuganda. Nsaba munsonyiwe mwenna Bannayuganda nga ne Abitex mwali mwenna kuba naye Munnayuganda tekyamukwatako nnyo naggulawo omusango. Badde nsaba mwenna Bannayuganda munsonyiwe era naye ansonyiwe ayoggyeyo ogwo musango tukimalirize tukigaye tukiveeko tutandike omwaka omupya n'ebintu ebipya. Kintu kyankosa nnyo naye for the fact that nza kirimu nze nannyini kyo mbasabye munsonyiwe. Okay, Gloria, omuntu wawulira nga weetonda mu kwemenya okw'ekika ekya waggulu tugambe mbu pride ogitadde wabbali kikuhountinze oba waliwo akukaka okwetonda? Pride ngitadde waggulu, kintu ngitadde wabbali neetonde twakirowoozezaako ne management yange Hitboss management ne tulaba nga kintu kya buvunaanyizibwa okuvaayo to make an apology just like I made a press conference saying that banaye sinze yakata also naye ne seetonda ate nga nze akalimu kintu kya buvunaanyizibwa I think okuvaayo to clear the air n'okubeetondera kubanga tekyakosa nze nzekka n'abantu abalala bangi kyabakosa bafaani bange abanjagala ennyo abambivingiramu kyabakosa kwe kuvaayo kwetonda olwaleero. Yes. Twasooka ne tulaba nga poliisi egamba ekunoonya oluvannyuma lwa Abitex okukuloopa oba nakugulako omusango era ne mukwatibwa. Ate olwamala okubeera nga mugibwa mu kkomera wakuliyetingawo olutalo wakati wo ne Abitex ssaawa zino mpulira ogamba omwetondera mwatuuka ku nzikiriziganya oba olutalo lwammwe mwayesinkana ne mwekubakubamu eŋŋuumi ne mutuuka ku nzikiriziganya ki ekiri awo? Nangi kakati gyatuukawo nanti yali teyatuukirira n'akola ne batukwata. Of course twali basunguwavu kuba nze nali siirinyangako mu kkomera
obulamu bwange bwonna. So of course nali musonguwavu nange binayogera nembyogera, naye bwe namala nekirowoozaamu nendaba nga mutuufu, kubanga savaayo kwetonda, ate n'omuntu bwe twamukwata tetwavaayo nakwogera nti no kubiteeka mu public. Omuntu ye eyata akatambi mwamukwata? Twamukwata era bakyabigoberera ab'amateeka. Yes. So kati nga bannayuganda tubaleese awo mu loop, like in a suspense, mu suspense nga basigala bamanyi kiki yenze, naye nga sikyali kintu kya buvunaanyizibwa ekyo. Yeah, so kwe kulaba nti nno fe abaali mu nsobi twetonde. Amakulu Abitex yamala n'abatuukirira physically oba officially? Teyatutuukirira, wabula management yange, manager wange, management yange yamutuukirira ne babyogerako, n'agamba n'atuwa amagezi ag'okukola ki, ag'okwetondera abantu. Lwaki olowooza Abitex mu nkuyanja y'abantu oba mu bantu bonna abalaba akatambi ako ye yasinga okukwatibwako era ye yasinga otteekamu nnyo amaanyi okusobola olaba nga otuuka n'ossula mu kkomera? Mu kusooka nange nali sikitegeera, ngamba naye akasajja ako lwaki kampalana, sikamanyi, si mu meetingangako, naye afterwards ngenda okukizuula mbuno president waba promoter. Nali manyi just common, just normal promoter, naye engeri gy'alina ekitongole kyakulira, kitegeeza alina authority muki, alina position enene mu music industry, which industry I'm into. So ndowooza yes, now makes sense. Ndowooza kwe kuvaayo aba representing kubanga ye yakulira ki ba promoter. Tewaliwo mbeera yonna egamba nti Abitex oba ayinza okuba yeegwanyiza Gloria okubeera nga oba oliawo bafuna enkolagana emu oba endala n'agaana oba oliawo we yajja obusungu, kuba abamu bakitwalawe bati naga Abitex ayagaza ki omuwala, maybe waliwo ensonga emu oba endala. Nange simu paka kati soogerangako naye, sirina namba ye, simu meetingangako. Tewali na muntu gwe yali atumye yadde ku nsonga ez'endala ziri? Tewali. Nange kyobana naye neebuuza omusajja njagaza ki. Omulabi alaba Gloria Buggy ne bye baali bamulabyeko n'amaanyi. Sometimes omuntu asoopima amaanyi go olw'endabikayo, olw'ennyambala gy'ojja ku stage. Twakola ku show ya David Lutalo, twakulabako ku show ya High People Awards, the way you show up on stage. N'agamba ono omuwala basobola omusiba mu kkomera, amakomera ge Uganda tugamanyi. N'agamba oli just yeetaaga mmanya nti omuwala afaanaganako bw'ati ayinza aba yayisibwa atya mu mbeera y'amakomera abantu bagawanda lulusu. Gwe kyakuyisa experience gy'olina ku side ye? Kyenyinza obagamba tebampisa bubi, tebatuyisa bubi. Bwe twatuukayo batuwa separate rooms nga tuzirimu ffekka. Ddo abasibe abalala baliyo naye tetwali nabo mu rooms ezo. Tebatuyisa bubi, but they treated us with respect. Era awo wennyini nga nvuddeyo ku kkomera, era nja kwagala nze nkubuuze ne ku lw'abalala bangi benja okwogerera abajja okugamba nti akatambi kali Gloria Buggy ke yata nga buli kimu kyetadde, yalina kigendererwa ki? Si gwe wakata, sorry, kubanga batugambye waliwo eyakata omulala. Just oli yeetaaga okuggyamu era eyo suspense gye wayogeddeko. Walina muntu gwe mwali mweyagala naye gwe wali wakawa, waliwo eyakwata essimu yo nga just wa recording for fun oba something else? Bw'ogeddayo n'okalaba, sinze yali yeekwata kuba sinze neekwata nandibadde bwentyo. Someone was recording. Bintu bibaawo, people make mistakes, people fall in love, do stupid things for love. So it was my ex. Twabikwata dda. So n'alaba maybe nga nkikubye nga ko ye katandika okumblackmailinga abite. Amakulu gwe bw'ogwa mulaavu ekusiriwaza n'otuuka ogenda ku extent oba wayiga kati?
Buli omu aba buli nayiga naye buli omu agwa mu love, buli omu akola ebintu ebyekisireyo mu closed doors. Everybody has stupid history. Yeah, with love. Yes. Yeah. Okay. Era omulabi yandyetaaze okumanya nange nga muntu alidde nti ekintu ekyo kyakatambi kiyinza kubeera nga kyakwafectinga ku extent yenkanawa ng'omuyimbi atandika ayetaaga audience ennene eyetaaga fan base enzigumivu ennyo okusobola obeera nga achieving ekyo kyonna kyonna ky'oluubirira mu career yo. Akatambi ako kalina engeri gye kakwafectingamukko era to what extent? Ka affectinga nnyo mentally, musically, business wise, ka affectinga nnyo nze ng'omuntu nakatandika okuba nga recovering nga healing neŋŋuma neŋŋamba byatuuseewo naye nga si kyekintu ekyansanyusaamu yadde byanfectinga nnyo ne business, people thinking hey, I did it to promote my music. Olimba lwange already lwali lwakubye. Nyash. Lwali lwakuba. Naye ngenze kubanga ni mukazi musabi. Nagenda nguma nga bwenziramu courage. Yeah, naye byanfectinga nnyo in all ways, mentally, family, everyone judging me. Business, some people not maybe counseling on me thinking I'm being genius. It affected me in all ways, but God is good that I'm still here. Nkyali mugumu, nkyaba music, nkyali ngenda maaso, like it didn't shut me down because people react and deal with stress differently. Like nga kakafuluma naye ngamba oba nkole ki oba neetebwe si oba nkole ki simanyi. Yeah, I went through a lot naye Mukama yabimpanguza byonna kati ndi mugumu, I'm strong, I'm moving on from that. Yeah. Okay, Boogie, such incidences we zibaawo naddala ku muntu nga w'amaanyi nga ggwe, believe it or not, you have a position in this show business oba ne entertainment industry. Kiyinza kubeera nga oyinza kunnyonnyola otya abantu, like anyone who would wish to give you an endorsement nti langa kino endorsement deals buli omu azeetaaga kwa ze zikutera amafuta mu motoka ogenda ku show, ze zikusasulira ennyumba w'obeera, ze zikola videos okusobola osigala ng'osustaininga career yo. Gwe nga gwe alina stake oba ekifo ky'okwata mu show business eno, oyinza otya okunnyonnyola omuntu oyo n'asobola okuba nga takusigalamu kali ka benefit ak'okusigala ng'agamba sijja muwa ddiiru kubanga yakola kino. How are you going to do that? Okusigala ng'ojjawo leka ngambe nti ogenda kola otya okukola damage control eyo eyakutuusibwako, damage eyo gy'oliko? This is the first step, coming out and apologizing to all Ugandans, to the public. It's the first step. And also bwe tumaliriza eby'omusango guno n'omuntu tujjamu gyayo tumubalage, maybe to also for more clarity. Yeah, and we're still finding ways of overcoming everything. Overcoming that, yes. Yeah. Okay, understandable. Okay, besides that, omulabi era yeetaaga omumanya okoze Nyash era oluperformance everywhere. Omulabi yeetaaga omumanya ki ekipya Gloria kyalinayo like kati wetudda ku business kubanga this is your job, gwe mulimo gw'okola, tetumanyi mulimo mulala nti oba okola busawo, okola oyimba. You're an artist. An artist bafaani babeera babanja ekipya all the time. Kiki oyina mu kumeeza? Ninawo music omupya nakata ennyimba 2. Okuva ku Nyashi, okuva ku luli? Yes, okuva ku Nyashi okuva ku Nyashi nazzaako oluyimba si musango. Yeah. Kati nakata ennyimba 2 singo yange baluyita nnene nnyo lwe twali tushootinga bwe tukwatira olwo lunaku. Naluta Abitex lwalita abapoliisi, mwali mu video shoot? Twali mu video shoot nnene nnyo twalutadde. Omulabi awo wajja okwebuuliza awo wennyini mbu nnene nnyo yeeriwa?
bw'ogenda n'oluwuliza oluyimba otegeera kye nali ntegeeza. Era mugende mu checking out nene nnyo by Gloria Buji. Tugenda uti oli muzibu wa kwewala kugwe niwe galiba majanja kugewola. Love yo yakula nebola. Love nga nene nnyo nene nnyo. Kyekyo nali ntegeeza love. Love nene nnyo. Then oluyimba olulala nyina kolabo ne Hozambe. Mbadde mmanyi kubanga katambi kali kizibu nnyo kerabira. Oli waakalaba n'awulira nnene nnyo. Obufaananyi buba bungi naye tusaba Mungu akatwerabize katuve mu bwongo buno. Kubanga obwongo tebwerabira kye kizibu ekibulimu. N'oluyimba olupya ne Hozambe baluyita Gumpe. Yeah, narrowly out. Go and check it out. Yes. On your YouTube, on his YouTube. On my YouTube. Ezo nnyimba bbiri zonna ziri ku YouTube yange. Search Gloria Buji, subscribe, like, share, download everything. Yes. Okay. Nnyimba gye ziri video zombi. Nene nnyo erina official video, then Gumpe luyina visualizer. Naye zonna video gye ziri. Go and check them out, yes. Okay. Boogie, waliwo emabegako awo twali awo. I think you had a show at Supremacy awo nakulabya awo. Ne batugamba ate Boogie tagenda kujja UCCM noonya ndoza ebyo byaggwa, yes. Ne kati promoter ali eyo kuba promoter bangi mu Uganda zabalinga mitwalo na mitwalo. Olwo promoter ayinza obeera eyo like Ntebe, ayinza obeera eyo Mbarara wa nga yeetaaga okumanya Boogies ali free now ajja kushona ayimba. Asobola okukuba ate essimu wa manager asobola okubeera ng'akola ki ng'ateekamu booking nga luli olunsi oba oli awo yatya nti awe naamuyita ate bajja kuŋŋaana okola ky'omuhostinga kiri kitya ate side kati tuli free nnyo tubadde tukola shows tuzikola tubadde tuperforminga juzi nakava 40 juzi ne juzi weekend ewedde ku Sunday twali Busia ne tuperforminga shows tuzikwatira ddala tuli mu performinga we are free ebyomusango tuli mu Bigala era aneetaaga yenna book me enamba kweri ku social media zange zonna namba ya management aneetaaga omuyimbira yes tukola tewali buzibu ebyomusango tuli mu Bigala naye nga tekituganda kukola tubadde tukola twakulabako 2 appearances if I'm to be specific ze nalabako awo ku Serena zonna za Serena David Lutalo ne High People nga engoye z'oyambala tesinazirabako wano simanyi management yatudde oba kakiiko k'aba fashion stars ba fashion designers ab'e Uganda okusobola obeera nga ate bakuteeka wano waggulu ku ntikko y'abambazi simanyi lukwe lwemulukidde industry naye njagala okumanya who designs you na ngeri ki gy'okikolamu okubeera nga standing out ku stage. Bamuyita Kampala Costumes anyambaza my amazing management Hitboss management nawo ne bakikwasaganya we make sure we give them quality ku stage omuntu ambuukinze ne sente ze nyingi banyina omuwa quality ne fashion like music is not only about kuyimba buyimbi it's many things how you dress fashion wise tulina okuteeka fashion and designs ya Uganda ne mu industry ku mutindo kubanga abebweru bakikuba why not here Okay, that's good okay wali eri nga nzeyoko okusalamu layini wakatono nnyo gye twabadde nandyetaazeeyoko akagambo koyinza oweereza abantu abagwa mu mukwano ne beemalamu n'okubeera nga they record and send videos anyhow maybe because waliwo abantu those people who are looking up to you abali inspired by you naye nga bali mu mukwano kuba anybody can fall in love anytime any day naye how to control the speed gy'otambuzaamu omukwano ogwo n'okusobola okubeera nga we controllingamu advise them. Kyenyinza obbagamba nti bayigire ku nze we learn from you can learn from someone's mistakes you don't have to go through the same thing don't fall stupid in love and trust someone with
all your things, with all your privacy, because things change. Yeah. Sure. So yeah, they can learn from that. Okay. One of the last questions for today, nandetaza okumanya nze ne kulwa bangi bembuuliza. Epas, what is your relationship between you and Epas? Kwa twalaba akuyirawo nnyo omubiri ng'akuwolereza nnyo ate bwe twalaba nga ebyo bimaze obeerawo bakusibye bakoze batya, he stood era n'ayogera ate we twamala ne tubalaba ka video nga muli naye, like you are doing some video gye twalaba nga training ku social media. What is putting you together gwe ne Epas? Epas, he's an artist, a friend to my management, a friend to me. Abadde nga akikola ki ampa ne ku magezi, yanzikirizaamu nnyo nga nakatandika, nampa n'oluyimba lwe mumanyi saagala kuvaawo awo wooli awo. I don't want to live where you are, saagala kuvaawo awo wooli. Epas muntu mulungi nnyo, y'omuntu omu ku bayimbi abaagaliza bayimbi bannaabwe. Yatuwa oluyimba nga tatukalubiriza. Mwebaza nnyo, he's just a friend. Tewaliyo nkolagana ndala esukka ku ekyo. Nga n'ekirala ayina show mugyerinde. Come and support him. Egenda? Wanje? Ayina show ku Serena. Mujje mumuwagire. Ate nga nange nja kubaayo. Yes. Kozi yaddi? 31st January. Okay, Epas, Bugi abagambye Epas ayina show ku 31st January 2025. Yeah. Come and support, come and see Bugi and Epas. Yes, Okay. obviously. Come and support your guy, Epas, the most talented Ugandan male. No. Ayina the most talented. Ayina no style ye bagiyita batya, is it Dancer, yes. Most Ayimba mu talented dancehall ne reggae. Afrobeats, the best reggae and dancehall male artists. We have here. Yeah, we have here. Come and support him. Abakubye hits, pon hits, and he deserves the respect and appreciations. Mujje mulage love. Nange nja kubaawo mbayimbire. Yeah, you don't want to miss that. 31st, is it 31st January. 1st January 2021. Serena Hotel. Okay. 2025. Yeah. Serena Hotel, yeah. Okay. Nkuwulidde awo ng'oyimbamu kakayimba ke yakuwa. Mpulira nga waliwo some strength in the voice. Do you do vocal, what do they do, vocal training? Yes, I do. I do. I'm new. I'm young. I'm learning. I'm growing. Ebulunaku oba coach oyiga ne weeyongerako ya. Woyogera nti I'm young, that line yokka. How old are you? I'm very young. Like how many years now? I'm 20. 20. Yeah, you look 20. Mid 20 in September. My birthday was in September. Yeah. 20 years. Yeah. You're still fresh. Okyayina wamma ezo ensobi ze wakola your age bye mulina okukola naye kati Mungu akusaasire n'abantu bakusonyiwe ate okole bingi byogenda okukola ate ebirungi ebyo biveewo bisigale eri n'abanyumirwa akatambi bagende nga bakeerabira mu maaso bakeerabire bakasiimuule. Yeah. They should try to convince the mind. Yeah, they should forget about it. We move on. Yeah. Yeah, true. All right, thank you. Abalabi ba Braze Media. It's your girl Gloria Buji. Thank you for tuning in. Subscribe, share, go check out my music. Gloria Buji ku platforms zonna, social media, ku YouTube, mweyongere okusubscribinga, okusharinga music, mweyongere support, mwebale nnyo. I love you. Bye. Emotoka nenga sinakusiibula nga tonnabaweereza kamwa. Emotoka tujandiveeringa. Emotoka nalaba mwayingizawo kapyata BR. Hey. Mukama wamaanyi
maanyi g'abambuukinga bafaani bange geego. Twaniveiringa ddi mu motoka bugi? Eno teetaaga kwanveiringa. Tujja kwanveiringa endala. Mashallah. Okay. Bugi abasiibudde mwebale kubeera nga mbadde balabi balungi olunaku olwaleero. Bwetyo twogeddemukko naye ate tujja kuddamu tumabwongeze maaso eyo inshallah. Kasita ebyakatambi tubimaze omukyala yeetonze bannaye mukkiriza apologies. Muntu asobya ate wuno mwana muto, she's a young girl, 20 years. Ezo ensobi ze bakola. Yenkanankana n'abaana abamaze 6 era bwe batu bakola obusobi. Anyway, tubasiibudde.